waliwo akantu akagenda mu maaso mu Kawulirize, waliwo akantu akagenda mu maaso, waliwo ayagala okutuvuga okututeeka ku point evvoola Ssaabasajja Kabaka, era kyayagala akantu ako Museveni yakaagala ng'ayambibwako Mayiga, tutandika okuvvoola Ssaabasajja Kabaka direct. Ekyo nkikubuulira. Era waliwo abantu abamu bavaayo lunwe ne bavvoola Ssaabasajja Kabaka waffe. Leka nkubuulire, gwe wenna ali mu struggle eno ng'ogamba mbu Ssaabasajja Kabaka struggle yo tagimanyi, olimba. Omusajja n'avaayo n'agamba tetubongoota. Omanyi Kabaka Ssaabasajja ayogerera mu ngeri alinga Kyagulanyi, okisegedde. N'amala n'avaayo n'agamba twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18. Yagamba tugenda mu kaseera akazigizigi akazibu, twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18 ne 19, twagala kukimanya. Kabaka ne bamuweerawo obutwa, mwenna mwabiraba. Kati omuntu agamba mbu Kabaka tali ku sayidi y'abanyigirizibwa, oba olimba. Naye Katikiro Mayiga Ssaabasajja avuddeyo n'agamba n'ayogera ku baana abagenda mu mawanga g'Abawalabu nga bava mu nsi yaabwe erina ettaka eggimu, osegera. Ssaabasajja avuddeyo n'ayogera ku situlago zaffe n'agamba Obwakabaka we buli naye bwakola ki, tebuyina buyinza, kyategeeza bwawambibwa, osegera. Kati leka nkubuulire ffe abantu nga ffe Abaganda, yeffe tufuula Ssaabasajja ow'amaanyi, nti akaseera buli wayogera ekigambo ne tuwuliriza tugamba Ssaabasajja ayogedde. Naye Katikiro no Mayiga yajja n'akuba waako, ayagala okukakubaako Ssaabasajja ayogera ekigambo Abaganda babirabe bulabi. Museveni kyayagala, kubanga Museveni amutya nnyo. Ekyo nkikubuulira, amutya nnyo. Kati waliwo omuntu ayagala tuvume Kabaka naye nga tumuvumira mu linnya Kyagulanyi, mu linnya lya people power, mu linnya lya nkyukakyuka. Okawulira, baagala okuteekawo omukululo oba olusalosalo wakati wa Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka. Baagala okutwawula, baagala okugezaako okulaga nti Obwakabaka tetubuwa kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka, Obwakabaka tubuwa ekitiibwa bulungi nnyo, naawe tukuwa ekitiibwa. Naye Katikiro oyo Mayiga nedda, tetumuwa kitiibwa. Era Ssaabasajja yagamba ye talina buyinza. Omanyi otyo oba obutaba na buyinza, oba Obwakabaka obutaba na buyinza, kitegeeza tebusobola na kukyusa pozisioni z'abakulembeze babulimu. Omanyi otya? Oba oli awo nga kyeyali atugamba Ssaabasajja. Omanyi Ssaabasajja ayogera alinga Kyagulanyi, Kyagulanyi alinga Ssaabasajja. Boogerera mugundi akubulira information naye ng'olina olowooza nnyo okugitegeera. Ssaabasajja yatugamba tayi Obwakabaka tebulina buyinza. Omanyi otyo oba Obwakabaka mu butaba na buyinza nti tebusobola na kukyusa pozisioni z'ababulimu. Olowooza otya? Tetubongoota. Olowooza statement ezo zitegeeza ki? Ssaabasajja ali naffe, era omuntu yenna amuyisaamu amaaso mbankubulamu, ali naffe. Endwala gye yalwalamu yalabibwa, n'engeri gye yabonaabonamu tewali atagiraba Ssaabasajja. Naye yalwala n'ensonga ezamulwaza bw'oba olina amagezi waziraba, osegera. Kati omuntu yenna gamba mu Ssaabasajja tali ku ludda lwaffe, tukitegeere nti Obwakabaka bwaffe baabuwamba era bwawambibwa. Era kati ssaawa zino Ssaabasajja ajja n'akola statement bweti, Mayiga n'ajja n'agiyiwamu amazzi, ate ye n'ayogera birala. Mayiga olulala yali eyo bunyolo ku bino ebyamafuta, n'agamba musimanyi mukolagane ne gavumenti, nga bw'agamba abantu mukolagane ne gavumenti musobole okufuna mu bintu byammwe. Nga Mayiga bw'agamba abantu ebintu bino biri tricky. Era gwe wenna avaayo avoola Kabaka tugenda kwambalagana, avoola Ssaabasajja Kabaka waffe tugenda kwambalagana. Bali abaakavaayoko okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'owabakonjo n'abakonjo, esegedde